tugwana tubuliriwe tuba tugwana kubaba na Uganda twesalira amageze gwanga tulifulumi tugende tunonye obubudamu bwe tuba tugwana kubaba na Uganda batulire nebisanze byetakiso omuntu okwera mu na Uganda avunanyizibwa avunanwa okuumya eddembe lye sikakande yekka ndabye abantu bangi mu line yawo wabifuomu kuba nabi ng'ebigambo byo biwe essuubi n'okugumiza abantu ku Katonda okuva lwe watandika okukolera kadingo wadda mu byabufuzi naye nze ndaba otaddemu input nnene bwe bakuwaana ennyo ng'odduse toyitawo osula watugamba wali munaku Katonda yakuyambye Katonda tayinza kukuyambira mu gavumenti nfu buuza ku banna abali e Libya buuza ku banna abali e Iraq buuza ku basiramu banno amawanga agatabwanguse olaba balina achievement olaba bawa obujulizi bwowa wali munaku mu gavumenti gyoyita embi mu gavumenti gyogamba tekwagala obeere mu na Uganda muvugidde moroka mubeeredde obulungi mu butasoma abwo kati kicho oyagala musiramu munnange bw'okolera kadingo toyitawo osula n'abali e Libya abantu era balina Katonda naye lwaki tabakulaakulanyizaayo so appreciating government olw'emirembe egikuleetedde enkulaakulana mu ggwe nti gw'ataasoma yatambuza ebigere olwaleero osula mu mansoni Katonda ne bwe yandibadde akwagala nnyo nga gavumenti eganye okunyweza emirembe mu nsi yo nga kyolaba e Libya tewandisobodde kutuuka wootuuse kino kye mwerabira mu abantu naddala abali ekizampe ennungi olw'eddembe President Museveni yaleeta nti mwenjiri yammwe ey'obusiraamu mwabuuliranga ya ntalo mwe bennyini entalo zammwe ne ADF nga mwesaanyaawo naye olw'emirembe osobola okubeera ne woobeera n'oyogera by'oyogera n'oddeeka mwali adda ssente z'abasiraamu b'e Saudi nawo abo obubinja bw'abayeekera tebatandika okubabulisa naye olw'emirembe ntimangi abasiraamu ababbye ssente z'abasiraamu bannaabwe okutabangula Uganda ne basigala nga we bali tebakwatiddwako ku lwa security ya President Museveni batulire nebisanze byetakiso omuntu okwera mu Uganda avunanyizibwa ebigambo biwe essuubi kituufu naye manya okoma ndabye abantu bangi mu line yaabwe wakikulanga bwakolanga otuzeemu abaana tebamanyi baana babo gye Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamanyi naye bwona atandika okutabiikiriza ebyobufuzi nga yali bbawo omukyala ndabanga atandika okulista wosula kubanga tukutenza okudduka ebyange Kelvin bwenti bwe mbagamba njagala nkugambe nti olwo olutijjiso lwe mwateekawo nti no Bobi Wine yayitawo yakuleka bwenga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mu kisigaza munaagenda okuzuukuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nti nno engeri gye twali abayimbi muli bafaani mmanyi ayina waatuuse bulungi nnyo okay kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze ngumidde ekintu ekyebayita okubeera n'amaanyi emyaka n'emyaka n'obusobozi bwange naye nze kati mmwe okulaba president wamwe ng'agenze okufuna awadi ya firimu agenze aliko ne basita ebyo bintu nabikola emyaka 15 emabega bwe nali ne bamandera ba Will Smith bani ebyo byonna nga ne social media tenajja nabiyita mudda zawadi nazitwala de South Africa buli mwaka ng'ekigambo Bebe Cool London nga ndi ne Disney biki ebyo nabikola New York namuyingira buli kimu nakikola ebintu ebyo tebirina mugaso eri mboozi eno gye tulina oba nayitawo oba saayitawo oba Bobby yayitawo kaakati nze nyinza kubuuza ekyo ekibuuzo kiri against Bebe Cool oba against abannayuganda kuba ensonga ye gy'olina okusapootinga gy'abannayuganda mu kuyitako we okuyitako kwe ayambye atya abaana abali mu kkomera ekyabadde ekibuuzo kye ekyasooka kubanga okufuna amadika ya negotiatinga ne gavumenti okufuna amadika ate yalina na level 1 nze nina level 3 etambuliramu omukulembeze yenna abazze kuva mu nsi yonna goloza ba ministers tebali mu Uganda goloza abantu abakabi tebali mu Uganda lwaki tebazirina goloza andi mwali muli mukubiri ebyekitombo simanyi sente busente kati lola oyagala nze ebike oba ntambule nga nziwa mu kubo nga wenjiwa wenninya ekintu mukiveeko tekirina we kikulimbira because mukimanyi bulungi azanya firimu ye emuwe obuwagizi bwammwe era abadde successful mu kuziba amaaso basobodde okukola ki okuziba amaaso ekyo sikigaana naye awataali kaguwa ke mwateekawo muganda wange eno leesi ekyatambula
ate mulabika muina ne abaresinga be mutalaba we bali ku lugendo olwo lwa nsonga babateekamu obukyayi nti temufuna budde kwekkaanya nsonga, temufuna budde obukyayi bwamwe tebubakkiriza kubeera objective mu bintu. Okitegedde Vegas? Tebereza bwe n'otambula n'ogula ebox za sabbuuni 2 n'oziwa abalwanira ekitole gwate n'okiraba ng'ekibi. No, Museveni yagwa empowering n'ofuna ssente ne mindset ennungi eyamba Abannayuganda. Even if you are stupid as Museveni's son, okay, no, did I say that? Obulamu bwange jo bwabadde busaana weebundi bujeeyo navuze mawuzi ndowozanga 15 kati nentuuka awali awatali bantu we nasangidde abaakubye endabirwamu y'omu maaso yonna n'enjika yonna yasoose neeyiika yonna omanyi okuba ejjinja endabirwamu neeyiika yonna neggwaawo nensooka nkola wena olinga amazi anko abakajoyininga mulinga amatako mbagambye oba oyagala omulimu jangu mu inbox yange tombuuliza wano stupid kitegeera mubeere n'empisa oba toyina ate nze sikweganda abantu batalina mpisa kubanga nze kennyini sizina ze zinnemeseza n'obufumbo singa nalina empisa singa nyina omusajja asobola okukaaya n'okunsigaza naye sinaawo omusajja alina nsonyi kunsigaza okitegeera nkiddamu bw'oba owulira ng'oyagala omulimu genda ku namba yange eyankaaga mu 2 mu inbox twogere siri mu kunoonya musajja wakwebaka naye ndi mu kunoonya someone who will be my driver nga he can protect me njagala ng'okola emirimu ebiri protecting me in danger nga kati nga bino bye nafunye cause nabadde nfudde sirina nagwe nkubira yenna ndi awo baganda bange bonna mu group ye wakabasize bali ku bunkenke ne mbagamba banange mfunye attack banya attackinze ne bangamba osibye seatbelt nti ye then drive gumovuge nensiba omutima nga bwomanya abakyala bwe tubeera yennanga nefukidde sijja balima nti natuse nefukidde yenna nga mpunye enkali kate ne bya mpitemu sijja kulimba kubanga ekyemu kimanya abakazi bwe tubeera nti okozesa luggumugumu naye ng'obulamu tebukola owulira obulamu tebuliiwo. So I had to call my family and I thank them very much because they were there. Babaddewo paka lwe natuuse wendi safe ne mbagamba kati wano kirabika ndi safe okitegeera. So I need a driver. They told me to get a driver. Munayo otuuka ekiseera nga tokyalina musajja ng'oli kyetwala olina okubanga obulamu obulabanga kya mugaso. So njagala driver okitegeera, njagala driver. Ono agambye kino ekikazi kirabika nga kyafu ya ndi mukazi mukyafu nnyo mpunya nzenna kati ate obukyafu bwange bwenga ayagala obwa driver tebukukwatako endi kikazi kikyafu nze golaba mpunya akamwa mpunya enkwawa ndowooza ebyoyo biraba ndi kikyafu nnyo actually sitera kunaaba wayiseewo ng'omwezi ntawaza butawaza naye kansubire nti woboza okunoonya omulimu obukyafu bwange bwa tebukukwatako wekiba kikukwatako kukola mirimu gyo.